n'amanya n'anoga omuti guno naguno naguli kati ge maanyi ago agali Mubika buli kika kyalingamu abantu abo tolowooza nti Buganda yali badde wansi nnyo tutunulire ebika byaffe nawawa gye tulaga mu ntalo zino ze tugenda okutabaala ng'Abaganda mu nsi yaffe Buganda twenyweze tukole ejje teri agenda kulisinga maanyi mu nsi yaffe kubanga omuntu mu nsi ye kizibu omuleetako nankani alwana mu nsi ye naye mu nsi yammwe kasita bakufunza ne bakunafuya ne batandika okukutiitiiza n'otiitiira naye omuntu mu nsi ye nze njagala obategeeza tomuzanyisa gwoba osalawo okumusaanyaawo mumusaanyeewo wano omusomaaliya awalula Omumerika wano naye nga agamba Omumerika wabeerera agamba akulengera ne mukayu naye nga talengera Musomaali wajja amukwatira n'amuwalula Abangereza bulijjo wano bazza mirambo mu Afghanistan kubanga mulimu bali bannansi abagamba nedda tunyigirizibwa ekintu kyemukola si kyamazima leka twerwaneko ate oba mmwe mwagala tufuga mu nsi yaffe ffe kitayagala kyekyo kigenda okujja mu nsi yaffe Buganda tubenga tulwanirira ensi yaffe Buganda tubenga tugijja mu ddobe naye tutunuulire ennyo ebika baganda bange Ssaabasajja Kabaka awangaale sebo Buganda tebwasaba baako nawe kyogamba abantu neyanze nnyo akika Ssaabasajja Ssaabataka owokuntikko waggulu w'ebika byaffe muddo musajja ogusiwa cuucu awangaale abalungi abatuuliriza yonna yonna gye musinziira kutuuliriza tubalamusaako nteeradde emirembe ne tubeebaza okuwuliza laadiyo eno laadiyo y'Abaganda laadiyo y'ababaka okubaweereza tusinziira mu kibuga Ilford kino nga kisangibwa mu Bungereza puroguramu yammwe w'olinywera studio ngabo ya Buganda bw'ogatta olira n'olukomo omugatte esimu yaffe neerawa nti 44 203 372 44 81 nga n'amasimu gaguddwawo mu nkola y'emu tulina enkola ya Skype yaffe ng'oteekamu nti ngabo ya Buganda ng'ewuluguma n'enkola endala akabokisi ka email kali nti ngabo ya Buganda @gmail.com. tukomyewo nate n'omulamwa gwaffe ogamba nti amazima galituwa eddembe ng'ogwo gwafuuka omubala gwaffe netuguteekako akawaketirwa akagamba nti abakutulakutula mu bika by'Abaganda balabe ba Buganda abakutulakutula mu bika byaffe balabe ba Buganda gwe mulamwa gwaffe ogw'olwaleero muganda ngwayise omulamwa semiramwa kubanga okwatira ddala ku kinyusi
gukwatira ddala ku musingi bajjajjaffe gwe baabanga, ate nga si kugubanga bubanzi, naye nga bajjajjaffe buli kintu kye baakola balinga baloosebwa, balina obunnabbi, baali bakkiriza mu Katonda. Ensonga lwaki ffe studio ngabo ya Buganda tulemera ku bintu ebyo bajjajjaffe be baabanga, be baatuusaako engalo, be baatulaamira, be baatukuutira ne babitukalaatira ne babitwoleka ne batusibirira entanda. Ensonga lwaki tubinywererako era ne tubyenyumiririzaamu. Omulamwa gw'ebika kintu kikulu nnyo mu Buganda. Naye nga lwaki ebika byaffe bituuse ku ssa lino we biri? Kubanga mulabe wa Buganda abadde ajja, abadde asooka kusoma, asooka kutusoma, n'atumanya amaanyi gaffe we gali, n'atumanya obunafu waffe buli luddawa. Bajjajjaffe baali mu ntalo ne Bunyoro, nga tufutiza Bunyoro, abalabe baffe abo bo baatuula ne batusoma, kubanga baali balaba nga tebaatuyinze. Bwe batyo omugabe w'olutalo Kibuko Mumbaale ne bamutega omukazi, bw'atyo Bunyoro netuwadaawadako. Naye nga n'omuzungu naye bwe yajja naye yasooka n'atusoma. Nti buli mulaba abadde agezaako okutusoma naye nga tatumalaayo, nga tasobola kutusoma kutumalayo, kubanga bajjajjaffe baali bategese Obuganda, nga bategese Obuganda mu mpi esatu, nga bategese Obuganda mu matabi asatu. Amatabi agasatu ne bagawagika ku ttabiro lya Buganda, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Omuzungu ye yajja n'asanga ejje eryo abasajja nga basukka 6,000, naye nga Stanley eryo oba betulabako oba betusoma mu bitabo oba betubuulirwa, yalabako ba ku mazzi bokka, ejje erikuuma amazzi. Yalabako ejje lya mpingu. Naye nga bakugamba Obuganda bwali bukuumwa yonna yonna ku nsalo, so si wano wokka. Ye n'alowooza nti kasita mmalawo lino ejje Obuganda mba mbuwangudde. Naye nga Obuganda bwali bajjajjaffe baabutegeka ng'era bukuumirwa mu mpi 3. Naye ng'oluuyi olw'ebika lwe luuyi olusinga obukulu,
kubanga ebika bebivaamu ab'amasaza, bebivaamu ab'amagombolola. Bebivaamu abalangira. Ekika ky'abalangira mwe muva Kabaka. Oluuyi olulala newankubadde amadiini bwe gajja, Abaganda batono nnyo abalwogerako oluuyi olw'abafumu. Oluuyi lwe twandiise olw'abannaddiini